okusinziira kwa lipoota eyafulumizibwa poliisi omwaka 2024. Emisango egiwerera ddala 1667 gye gyawandiisibwa nga gyekosa kabasanya abakyala, nga kino kyalaga okulinnya mu misango gino n'ebitundu 5.7 ku 100 bw'ogeraageranya ku misango 1577 egyawandiisibwa mu mwaka 2023 okusinziira kwa lipoota ekwata ku buzzi bw'emisango ey'omwaka 2024 eyafulumizibwa omwezi oguwedde. We want to appeal to you, our people, that together we can fight crime. Ebbendobendo lya Rizzi okusinziira kwa lipoota eno efulumizibwa lyerisingamu emisango gino ate yo disitulikiti y'e Mukono ekwata kifo kya 4 era abaayo naddala abakyala abawangaalira ennamawojjolo mu ggombolola y'e Nnama batuuse okukulumira abakwatibwako nga bagamba nti ensonga esusse ku bw'omulamuzi. Abatuuze nga bakulembeddwamu Peace Nabatanzi ategeezezza nga bwe batasomesa abaana kubanga amasomero gakeera nnyo ssaako n'amakampuni gakeeza nnyo abantu ku ssaawa 11. Abaana abagenda okukola mu kampuni abawala ku ssaawa 11 oluusi 10 ze bagenda babateega ne babakwata. Kubanga ne bwe tuwa amawulire tetulinga ffe batafiibwako tetukyasomesa baana nga bwe mundaba nkaddiye. Omwana wange ali musiniya 4 ali mudde naye kati atudde lwakwata abakazi sirina za kisulo. Ye ssentebe w'ekitundu kino agamba bagezezzaako okutega obutego ku kukwata bassedduvutto wabula balina obukodyo bungi era n'asaba kampuni zikendeeze ku budde abantu bwe bagenderamu okukola. Abaana baffe ki ekibakiiza essaawa 11? Omuntu alina tutuuka ku mulimu ku ssaawa emu kyemba nsuubira ne bakeera ssaawa 11 bagenda okukola awo wakati awo ssaawa 11 kitundu bafunira obuzibu. Ate kansala ku kitundu agamba guno omuze gususse era bw'atyo n'alabula bonna abakola omuze guno nga bw'annyonnyola. Gavumenti, poliisi mutwongere ku bukuumi ku nsonga y'ekikwata bakazi mu muluka gwaffe guno banaddala ku kyalo kino Namawojjolo East. Omuluka guno gulimu ebyalo 7 n'ekikwata bakazi ali ddala ku kyalo kino ekisingira ddala Namawojjolo East we basinga okubeerera ddala. Mu buufu obulala ye omukubiza w'olukiiko lwa palamenti ya kuno Anita Among ng'asinziira mu lutalo lw'abakyala olwa buli mwaka yabasabye okubeera ebyokulabirako ebirungi eri abaana ab'obuwala. And being the leaders of Uganda, what are we telling the girl child outside there? What are we telling the women outside there? What should they do for them to get transformed into socio-economic transformation? Ono yabazizzaamu amaanyi nga bategeeza nga bo abakyala bwe bali abakulembeze b'eggwanga Uganda era agamba ekiteesawo olutalo luno kwe kwejjukanya ebituukiddwako abakyala. As women of Uganda, you and me are the leaders of Uganda. Sitting and its attendant activities is a commemoration of the gains made by women's movement over the years. Alipoota eno yalaga nti emisango 3 gye gyawandiisibwa eno nga mu mwaka 2023 gyali emisango 27 wabula era yalaga nti Uganda yonna mu mwaka 2024 we gwaggweerako ng'emisango 69 egy'okukabasanya abakyala gitwaliddwa mu kkooti nga 11 gyagobwa 22 kkooti yawa ensala yaayo ena gyagobwa ate emisango 653 gikyali mu kkooti era abantu 594 basingibwa emisango nga kati balinda kuweebwa kibonerezo.